Kenzo akakasiza nti ddala kituufu ali mu illuminate obujulizi mbuyina mu maaso awo. Rema namakula ye oluyimba lwe yata ngoze mukwano dd'oli mufuukidde akayinja mu ngatto abantu banyiivu mbu Dr. Muza yamumala bannaye kiri sayidi ezeeyo. Betty Nambooze afunye ku ssanyu olunaku lwaleero. Victor Kamenyo ye mukwano mukyala wa mukakasiza nti siri kufukaamirira oba noba kanobe nenga sikufukamiridde bannaye ate bye biri ku sayidi ezeeyo nenga mugamba muti akansubire muli bulungi bambi ngenda basaba video mugimpereka like maama w'omwana munange abantu jukira bavayo nga banyiivu olwaka video omwana ke yagamba ojejjira omwana nga akwata munva mukwano kyaddaaki poliisi emaze newulira omulanga gw'abantu kyokka ate maama ye yavaayo ng'alaga nti musunguwavu nnyo mbu omwana wuwe nabyo mbiyina mu maaso awo ne bambi ngenda basaba mu video mugimpereka like era n'ensaba gwena taba subscribinga n'okubiriza ne Sofia era onyigende mu notification bell oleme kusula buli mawulire gonna gemba nteekayo tube nga tutambulira wamu naye nga nnyongera bajjukiza wano mbeera ne updates zonna buli lunaku buli ssaawa buli ddakiika ku binzaanisha Sofia. Munange ekyambalo Eddy Kenzo kye yayambala ku Eddy Kenzo Festival ekyambalo ekya red kyo munaaye kyaleka bangi nga bagamba mbu Eddy Kenzo akoze ki Eddy Kenzo wa illuminate mbu yali muganda we Manda okufa n'omwana wa muganda we okufa mbu yali abasadde aka mu illuminate kati munange Eddy Kenzo aba ayita omusajja wattu ng'asanga Godfather nga yawandiisa omugambo agamba nti munaaye Eddy Kenzo kituufu nnyo ali mu illuminate munaaye Eddy Kenzo naye teyabadde mubi ng'amuddamu nga bambi kyotamanyi tokyogeranga kyotalinaako bukakafu tokolanga kitokimanyirangako obudde bwo nti ate leka kuwabya bavubuka munange ebiseera ebisinga mukama atuwa ebintu ba Katonda atuwa ebintu kyokka ebintu byatuwadde mwe ne musalawo mubiwe sitaani wamma bibadde bigambo byani bya Eddy Kenzo okugamba wamma naye yamuzeemu nga alina ennyiike mu mutima naye munange buli gye abantu bapoloka omugamba banaye Eddy Kenzo ali mu illuminate banange oyo omwana omuto emikisa agijjawa ye buli kalungi konna akatuuka abayimbi abalala bo nga tebakafuna so era Eddy Kenzo abagambye nze illuminate simumanyi ne kuwo le bakwata nga bagendayo sirimanyi era siina kimanyi kakwate kali konna ku illuminate munange byebadde ebigambo bya Eddy Kenzo era bambi abizeemu nga munyiivu nnyo era ng'alina ennyiike ku mutima naye gwena okusibako ekintu illuminate agambye lwaki mundira ebintu mukama byabeera abawadde kyokka ate ne mubikwasa sitaani ne mubiwa sitaani ye mwana muwala Ruth okuva we yadda mu maka ewa Victor Kamenyo mukwano yetteeka kati maka yafuga era kyagamba nti kino kye kikolebwa kankuwe ka video katono nnyo ate mbe nga nkwongerayo mu maaso ekyo kiyige sifumba okubuuza omwami wo ng'ofukamidde n'okufukamira sikumanyi oba olina ofukamira alina tekiswaza but sikumanyi nfukamirira muntu ogwo yo maama naye nze Kamenyo nkufuka I can't. Andaba ng'oli awo otudde nga nzija nfukamira kati nga nfukamira nkugamba ki kubanga olaba sagala byokola ate obyowakana nze namanyiira no nze nkikiriza sifukamira simubuuza nga nfukamidde tonfukamiryangako igwe sikufukamirirangako Kamenyo swaza sitaani wallahi nga Katonda ye mubezi wange sikufukamirirangako n'olunaku n'olwa geego n'amateeka amapya agafugibwa Victor Kamenyo mukyala Lucy gamuwadde ate ye mwana mulenzi balina bannayo manyi mwagala nnyo okumanya emirimu gy'abannaabwe naye naye ate kimpadde amaanyi kale ng'ono omuvubuka omuto okwewaayo n'aba ng'akola omulimu ogwo kankweka video kati afumba is a chef bwenze mbebe sitting abaana mbandira abaana nfunyemu ki mu kubebisitting abaana nfunyemu ebintu bingi nfunyemu okuba nti nfuna connection n'abazadde b'abaana abo abamu bamaanyi eyo sayidi eri gye nkolera era nefunamu n'akasente because mba nsasulwa every hour gyendera omwana gyembeera naye emirimu gya wansi ani akigamba oyo kati akigamba mukoleko interview mugambe lwaki otulimba bala bagamba sijja wansi yes gisasula but lwakuba nti ensi ennyini eri expensive when the country is expensive okugula olugoye kiri expensive okugula akasimu kali expensive embeera y'ennaku zo okuliving eri eba expensive okusingako wano nedda onsanze ludda wa taata onsanze njo kyamicomo oba onsanze ku stage interview tugikolera wa taata ndi mukwata kasooli
buli atambula nange mukyala wange oyo musanze wano mukwano gwange ng'osaze nnyo ekigambo Facebook in-laws bagamba nti okozesezza nnyo omutindo gwo oba n'obulungi bwo okwonoona abaana b'abantu. Okwonoona bameka bennaakayonoona taata ba Facebook in-laws kambabuulirire kirungi nnyo mu bulamu okuwagira omuntu ne mussaamu amaanyi rather than Yebyo nno ebivuddeyo omwami Banina yakuyimbira munnakyalo naye munaye kimpadde essuubi era n'amaanyi ate munange olunaku lwa birthday ya Giovanni Luzinda naye munaye Grace Kani atadde kuli obugambo buwoomereza ati munange birthday dear sweetheart darling ati baby najjukira bano abantu baali beerimu akantu tebabanga bezzeemu ate munange ye Betty Nambooze mukwano olunaku lwa leero bawezezza emyaka 20 nga bali bufumbo obutukuvu n'ebbanga woolabaawo naye banange mbadde mukimanyi nti nno abantu bawangala batandika okufaanagana obadde okimanyi Betty Nambooze afaanana bbaawe mu feesi obanga weetegereza bulungi nnyo abantu bafaanaganya ddala munange nze bulijjo bino ebintu birimu okubuusabuusa kuba nawulirako nga bagamba mbu abantu kasita bawangala nga bali babiri bafaanagana naye munange nze bulijjo mbadde sibikakasanga naye kati obudde ndi kwetegereza kino ekifaananyi wenkikyusa wenkitunuulira amambuka wenkitunuulira obukiika obuwanvu naye munange ngenza okkizuula nga ddala kituufu bafaanagana kati ate mukana akaseera nzikiriza kuteerako vidiyo ya Rema namakula mwana gwe ng'abantu kye bamukola omusabula dde oluyimba yaluyimba naye munnange ajja dduwulira oluyimba banaye mulimu okukola ekintu kyo n'okyekolera kati ne Rema namakula naye yayimbye oluyimba naye banaye oluyimba ddo yalweyimbidde munaye bashu inlozi banyiivu bagambye ennaku zino ebiyimba by'oyimba tetukyabitegeera luli ng'okyapere wa eddykenzo wali mukyalo omulungi nnyo omukyala agumbidde ng'ennyimba z'oyimba tuzitegeera era nga zitambulira ddala jjukira abamu bakoze mudda ne ttiimu abamu bagambye dda kati essaawa zino n'ekyoze ne Becky mbu akusinga okuyimba tokyalina by'oyimba amuza wenna amuza yenayina yamumalamu buli kyayimba kyonna ayimbira amuza byayimba tebikyategeerekeka tebikyalina gye bitambulira ye lwaki neemenya nga njogera kankulekereko ka vidiyo kano omukama abankumire bye bye naye nsamulikinge vidiyo zange musubscribinge mulikinge mweraba abana mujye baleko kansubire muri bulungi bampita DJ Senior B the remix wizard kino kyengenda okwogerako kiyinza obutasanyusa abantu bangi nnyo naddala abawagizi ba Rema namakula but kiri okay muli baddembe okuwulira nga mwagala owulira mbadde nzijja negendereza Rema namakula bw'otunuulira ku bayimbi be tulina mu Uganda Rema namakula y'omu ku abo abayimbi abasukkulumu abasuffu bukyanga music industry ya Uganda ebaawo ndowooza ali irreplaceable naye bwewetegereza engeri gy'azaakola music woba engeri gy'azaafulumyamu ennyimba ze nga waliwo ekintu kyali mu kukola kyendowooza nti kyandiba ekibi kyandiba threat gyali naye nga yeetamanyi nti alikikola mu bubi bw'owuliza ennyimba za Rema specifically tutunulire nno oluyimba olupya lwe bayita ngoze bw'owulira nga ayimba oluyimba olwo simanyi lwaki naye afokasinga nnyo okulirizinga ennyimba ezo ezitunuulira ye nga ye n'obufumbo bwe oba ye ne bbaawe oba bbaawe I think ng'omuyimbi agobererwa abantu abangi oba ng'omuyimbi anyumirwa abantu abangi n'aliroozeza nti yeetaaga luyimba olwogera n'abantu bonna oluyimba olucommunicatinga ne type ya audience emufollowinga emugoberera abo ba diehards so si ku ye yekka nga ye ebigambo byonna ebiri mu luyimba olwo owulira nti ebyo ebigambo byeyandikozesezza ku captions z'ebifaananyi messages eziwaana bbaawe specifically bbaawe naye byayimba mu luyimba kyendowooza nti kiyinza oleetera abawagizi ba Rema bangi nnyo abatali bafumbo oba abali mu bufumbo ne babuvaamu ne bawulira nga bali left out ne bawulira nga oluyimba si lwabwe ng'oluyimba teruconnectinga nabo because tebalina be bawaana tebalina babaagala tebalina bye baagala kufiirako so alina okutunuulira nti abantu ng'oggyeko ye ali mu laavu si buli omu nti ali mu laavu ate abantu baagala okusanyusibwa yadde tebali mu laavu naye yaconcentratinga ku bbaawe oba yenga ye oba amakaage si kibi kirungi naye bw'otunuulira abantu abagoberera Rema abangi ye ennamba y'abakyala nga basingle mothers nga bali single abamu bannakyeyombekedde abamu bawuulu abamu babakoze ebintu ebikyamu byonna mu laavu bakyawa laavu sate yali badde abawa oluyimba ndowooza olubudaabudde emitima gyabwe oluyimba olucommunicatinga nabo oluyimba olwaleero luno ndowooza omuntu type eyo yeetaaga luyimba nga ludifendinga mukyala
so si kuwaana mwami ate gwatalina kiri fine fenna esawa yonna omuntu yenna agwa mu love empya yanaaba abatalina anytime bajja kugwa mu love empya naye